waliwo essomero erimu bakola prom abaana abalala ne bajja mu nzija ya bulijjo mu motoka z'abazadde baabwe abazadde abalala ne bapangisa amamotoka ne galeeta abaana ne wabaawo omwana ogwo omu yekka eyapangisa abazadde bamupangisiza helikopita nejja mu prom omwana n'avaamu nabo ne beetaba mu nteekateeka z'essomero wamu n'abo abajjidde mu mamotoka olwaleero era mutadde ne mu njiri kubanga okuva ku olwo tetulekerangaawo okumwogerako naye nga bazadde be tebaagula helikopita era bw'oba okebedde sente ze bapangisa helikopita eyo ziteekwa okuba tezisukka bukadde 5 only 5 millions kale ne bwe zandibadde 10 millions it is still little money waliwo agandire little money ekyo kyenjagala Katonda atukolereko mu linnya lya Mukama ffe Yesu ezikubire waggulu mu linnya lya Yesu twewuunya nnyo era nakati tukyayogera ekitwogeza helikopita empangise so sengule wangi ekitwogeza helikopita empangise so si engule bazadde be tebagigula naawe osobola okgenda wali n'ogipangisa $1,000 oba $2,000 konsaani yange ku bazadde nti nabo bateeka ofuna promotion mu ggwanga erituliraanye wano Kenya bwe baba boogera ku viddi bateekateeka parking nga ya Nyonyi teziba mpangise essomero baliyita utuli liri wano Kenya era bannyonnyola nti aba Prado abampenkoni abaki mujja kuparkinga ku South Gate abehelikopita mujja kuparkinga ku West enneneko ezisinga ku helikopita nga si bazungu nti be basomerayo Banna Kenya abaddugavu bennyini basomerayo era ndi namukisa nti nyina mikwano gyange Banna Uganda abasukka mu 2 abalinayo abaana nga abaana bava wano basomera wali Kenya wandibadde ozikuba kuba nawe kyenkusabira mu linnya lya Yesu nyina mikwano gyange 2 3 abalinayo abaana era abaabwe bazeeyo dda era bw'onyumya nabo ovaayo n'ofuna essaala ey'okusaba n'ogamba Mukama nnyimusa bw'onyumya nabo bw'oba twana bakunyumya nabo owuliranga boonoona ssente bw'onyumya nabo otegeera lwaki batwalayo abaana tebasulanga bano abafu abajjiira mu bisulo nga beepanze wamu omwana abaneeka kalinganga ka apartment ke abaana kye baagala kye balya baba wa menu ate mwe abamuloza ni menu byakulya baba wa menu omwana n'alondako n'agamba ku breakfast njagala kino na kino na kino na kino ebya breakfast baba wa menu eya lunch abaana abatanywa mukalu tebamukomberako ddala banywa amata abanywa obuugi obulimu amata nabo bwe babakola in fact ku ssomero babalabirira bulungi okusinga ewaka ku ssomero babalabirira bulungi okusinga ewaka then weekend bafuna menu ey'enjawulo eya weekend bwe baba bakujjanjabibwa nga alina ekimuluma bajjanjabibwa abasawo bali abatuviirako okutikka kuno abalwadde ne tubatwala Kenya tutikka kuno abalwadde baffe ne tubatwala Kenya kati abaana bali abasomerayo bajjanjabibwa basawo abo kabenga akalwadde kabadde katono kati bwagenda okubalira benefits eziri ku ssente zasasula olaba nga kiri worth it naye ng'ate bwe baziwandiika mu mawulire abaana P4 bagisasula $5,7 ogani biikira Mariya weegundi naye ng'ekituleetera omutawaana tetunnaba kuva mu class gye tubaddemu you need to be promoted in the mighty name of Jesus you need to be promoted
kakati e Kenya tebalinayo malo gonna teri abiwandiikako bye bya bulijjo bayise ekirango buli muntu akitegeere bw'oleeta ennyonyi ereme genda mu mamotoka ne baga nti ab'ennyonyi muli ku south west gye mujja okupaakinga ne wagwayo ennyonyi emu ne wagwayo ennyonyi ebbiri ne wagwayo ennyonyi ssatu ne wagwayo ennyonyi nnya 20 30 zibeerawo mu 1,100 n'okusoba ng'omwana wo bw'akunoonya ng'akunoonyooza mu kawiishi kati ne bali batambula ng'anoonya bazadde be ng'anoonya ennyonyi yaabwe epaakinzeewa kubira mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Nsaba Katonda akugulumize mu linnya lya Mukama waffe Yesu, akugye mu nfuufu ove ku nsi kuno ng'ojoze Setaani nnyo. Zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Twayogera ebigambo bingi, abantu ne banoonya n'abazadde b'omwana abapangisa ennyonyi. Abazadde ne babuuza kiki ekibadde ku bannayuganda, ekintu ekyo nga kiringa ekitono. Abazadde babuuza kiki ekyabadde ku bannayuganda, ekintu ekyo nga kiringa ekitono. Tekisuka bukadde 10 naye ate tekiweza na bukadde 10. Tuli mu nsi muno nga tulina okukwata ffe ekigambo kya Katonda. Katonda atulaga nti waliwo abali waggulu naye n'abali wansi n'atulaga nti atwerabidde. Bikula Bayibuli yo. Zabbuli 10:13 olw'omusanvu n'olw'omunaana. Ayimusa omwavu n'omunaku okubajja mu nfuufu n'ekulubungo n'abatuuza waggulu wamu n'abalangira b'abantu be. Kino kyemmanyi Katonda baba yakwekwatiddeko n'akusitula, Setaani ne bwe yeetika engoye ku mutwe n'atambula ng'ali bukunya, tewali kikyuka. Yes. So bannayuganda mu kifo ky'okusanyuka nti tulinayo alina waakiri obusobozi obupangisa ennyonyi. Twavumirira Abavumirizi ng'alinga yakozesezza ezaffe. Jjo nababuulidde enjiri nti beeranga n'omutima omuyonjo. W'omanyira nti nnyina omutima omuyonjo nga luwa akoze ekyotalina kukola n'oga nti genda mu maaso, genda mu maaso, genda mu maaso. Oli bw'azimba ennyumba gy'otasobola, weebaze Mukama. Abantu abamu babeera mu mizigo ne bayombesa ab'ennyumba ennene ne baboogerera nga bwe beewola, nga bwe beetunda, bwe bakuba obwamalaaya, ate bwe bagoba mu muzigo ate n'omusaba ebintu ebimu ogire ng'obiterekako ewuwe. Wangi omutima gulongooke abooluganda, mutima gulongooke. Abantu abamu obawulira nga boogera kale emmotoka yaguze yaki, abo batubbye. Talina kye yali akubbye. Ate ekiro lubuto bwe lusimba mukazi wo ate n'oga nti batuyambeko, we emmotoka oyo atuyambeko, naye obadde ogyogerera, obadde ogenda oyogera. Abamu mutuuka n'okugyogerera n'otuuka n'okwogera nti ejja nafuna accident, atombulira mmotoka, emmotoka kiggwawo, ekyo kyolaba yaguze ekipapula era nga yafunya mukindi kyonna bekyezingazinga emufuna omulwadde ne muga nti atuyambeko naye bwe w'emmotoka. Nsaba Katonda akuntaasize gwawulira enjiri eno, omutima gwo gutereere ate akuwa ebirungi mu linnya lya Yesu. N'ekirala nsaba Katonda akuyambe olengere nga walako. Nsaba ebeera essaala yo ey'okulengera ewala. Ebirungi tebiri wano weetuli, ebirungi biri mu maaso. Ebirungi tebiri wano weetuli, ebirungi biri mu maaso. Bayibuli kyevudde etugamba mu Peetero ekisooka essula 5 olunyiri olw'omukaaga nti kale mwewombeekenga wansi w'omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda
alyoka abagulumize ng'obudde butuuse. Buli lunaku tufunza olugendo. Kiwandiike. Buli lunaku tufunza olugendo oli wakati waffe n'ebirungi. Every day we shorten the journey between us and the good things that we desire. Buli lunaku tubifunza. Era nkwegayirira nnyo teweekola kabi. Ate bw'olyongera ofunza olugendo, oyongera okwekyawa oluusi n'okwetamu okoowa. Tewali akoowa ng'olugendo lutandika. Omuntu akoowa olugendo lugenda kuggwa. Kiwandiike nakyo. Tewali akoowa ng'olugendo lutandika. Bw'owulira otandise okoowa, otandise okuweekeera, olinga agenda okusookamu olulimi lugwe, olugendo luba lunaatera okuggwa.